Butere tukomye oli kuchenda munana katonyeze musanvu era nga tuli mu program ya Fena Nganzi muwanguzi yetawanika tukyagenda maaso n'omuwanguzi waffe era nga olunaku olwaleero tuline mwami Rukundo Justus gwe tuli naye era katweyongereyo mu maaso naye taata wange tukomye wali nga olokose omwenge tokyakwatako sikyakombako naye ng'ate ennyonta yaagwo baliyita ddoowo eddoowo mu Luganda ekyawandiikibwa kiri mu kyamateeka 726 kigamba nti so toleetanga kintu kya muzizo mu nnyumba yo naawe n'ofuuka ekyakolimirwa amiina okufaanana nga kyo onaakikyayiranga ddala era onaakitamirwanga ddala kubanga kintu ekyakolimirwa. Amiina. Kati mu deliverance wano oba omuntu ng'alokose asobola okulokoka tugambe nga Mukama nga bw'ogambye ekintu eky'omwenge oba eky'obwenzi naye ate n'okisigaza ng'okiyaayaanira wadde wano nga tokikola cupa y'omwenge tokyagiteeka kuki ku mumwa naye ng'ate Katonda bw'akutunuulira munda mu ggwe alaba kikyalimu ennyonta yaakyo ekyalimu awe tuyingidde kati awo ekintu ekyo okumanya kyagenda no nga tetunatuuka kugenda okisumululwamu bwe walabanga ecupa za bbiya walabanga otya omwenge kyekiri kyetwagala okugjayo kyewasumululirwamu ddala kati ekintu ekyo okumanya kyagenda okusumululwa kwakyo nakitegeera mu ndowooza gye nali nina okunywa omwenge nga bwe ndaba ebbaala entractinga oba bwe ndaba ecupa y'omwenge oba emmotoka y'emmwenge ng'eyitawo mu maaso gange n'empulira nga njayaana nsaalirwa okuva ku mwenge nga bwe ntunuulira n'ebbaala omanye ebbaala zino bazikola n'olaba nga waliyo ng'emunyeenye stars ekiro akawungeezi ng'oyitawa olaba stars era nze zantractinga nnyo okugamba nga mpulira njayaana mpulira nga ngamba singa ngendayo nenywa singa ngunywa singa nguddamu ebirowoozo by'omwenge okunvaamu kyantwalira akaseera kawanvu nnyo mu bulokozi bwange bwe ntambuliddemu mu ngeri endala ng'oli ku bunkenke nga ndi ku bunkenke bw'omwenge nga njagala nnyo ku mwenge kati awo okuvaamu ku mwenge ogwo kuntaawaanya okuguvaamu bulungi ningamba nti kati omwenge nguvuddemu nawulira akantu nga kagenda mpola kugamba kati n'omuntu onywedde omwenge kugunywa bunywi n'obwampitawo nampunyiza omwenge nengulira nga gumponyera mpulira akantu ka vomiting nga kanyingiddewo mu bulamu bwange ekyawandiikibwa kino naakitamirwanga ddala era gwantamiranga ddala era ngusalizzaamu ddala mu linnya lya Yesu amiina era naguvaamu nentegeera nti omwenge gugenze era ebyo byonna nabitegeera ng'amaze okufuna enjiri ya wano ng'amaze okusomesebwa n'okuyigirizibwa nga bwe ndi n'okutambulira mu Katonda era nja kutwala akaseera okwebaza omusumba waffe omukulu Pastor Tom Mugeru wamwebaza muzeeyi waliwo olwatugamba ti nali Bulaaya ndi ku kyeyo kyange Mukama nangamba genda otendeke ejje erinaawangula obwakabaka bwa Katonda mu biseera bino eby'enkomerero era mu majje gatendese nange nga mwendi era amwebaza era mukakasa tujja kulwana paka lwe tunaawangulira n'obuliwo bwonna tujja kubukuba kubanga tuyigirizibwa tubatendese balungi kati wenjogerera ndowooza bwe banga gaba majje tuli kumpa okufuna general
ebya assistant lieutenant biki ebyo byonna tubiseemu ate mwebaza era sijja kwerabira kwebaza maama waffe Justine Mugerwa oyo omukyala bambi mwebale kugondera erinnya lya Mukama mwebale kugondera ddoboozi era njagala kwebaza n'abasumba ba wano batukozemu omulimu sijja kutotola bulinnya banga bali basumba bwera nga 200 and something sijja kubatotola manya naye mwebale kumanya nga batukozemu omulimu nkugambye ebbanga lyemaze wano ku kyaki waliwo abasumba batandikidde wano abazze nga nabo bazze kusaba nga bwenziza okusaba naye ne bamala ne batendekwa n'osanga nga nabo balusumba kati abo nabo mbalabi era nkyebaliza Mukama Katonda amazima omuntu ayingirawo wano nga nabwabwera eri mu kyalo oba ku kyalo kyavaamu ne bamugamba ku banoonya akalulu ka chairman ero si wano tasobola kuyimirirawo n'agamba nzisobola kufuuka chairman ero si wano nga tosobola kumuwa kaluluku naye Katonda yina amaanyi amanya buli omu yamanya ekitani kyeyali amutwalaganyisa amazima omuntu nga ffe tulabisa amaaso gaffe ag'omubiri mazima bw'omutunulira otono musumba n'obw'omutwala mu chairman ero si wano eri toyinza kumuwa bwa chairman ero si wano naye ajja wano owa Katonda n'asomesebwa n'akutula emizimu n'asaba n'asumulukuka n'atandika okutusumba n'atusabira n'asaba n'atusumulula ffe abasibe n'atuteekako emikono gye ne tuwonyezebwa amazima ogamba tukwera ensi y'omwoyo yawukana n'omubiri gwaffe gwe tutambuliramu onagamba ssebo omuwanguzi omwenge nga teguviikako tubaguvaako mu linnya lya Yesu babuddeyo bakunsi balwanagana anoonya nga bw'anaaguvaako anoonya n'eddagala naye nga bwe nali noonya eddagala ery'okutta obusajja bwange nfe oba bukole ki naye ndemu okunywa omwenge okunyendesa naye anoonya solution etagiraba naye Katonda alina solution mugamba ayingire ekyakyasabe Katonda waali omwenge n'obwenzi ba Luganda mu Luganda bamuyita mperekeze kiringa obwavu n'endwadde oyo mperekeze era bitambula byonna mukwano gwe bitambula byonna bibiri bitambulagana era mukwano gwa kine oli bw'aba anywa omwenge era omanya ayenda bw'aba ayenda era anywa omwenge batono nnyo balinga 5% bosanga nga anywa omwenge nga tayenda webali naye batono nnyo batono obusangawo 5 ku 100 so n'olwekyo nebaza kyaki ya wano nebaza omusumba Tom amazima nkwebaza Mukama Katonda kutuweera omukisa akuwangaza emyaka oba kukubisizeemu ku myaka gy'olina Mukama yamanyi naye ku ekyo Mukulu Rukundo Mukama tumwebaze salo jjajji tusabira ekigambo kino ekya desire kyagenda bwe watandika okukisabira olina engeri gye wakikwatangako mu ssaalayo mwenge gwali mu kika waliwo omwenge gw'ekika gwajja lwaki heritage mugonde mu Luganda bakiyita batya obusika twagusikira from our grandfathers mirembe n'emirembe kubanga abantu baali basawo gundi ntofaayo bwekigana mu Luganda abamu bayinza obutakukola nga bwekigana mu Luganda ffe kitukubirawo mu Luzungu nsobola okusuba mu Luzungu olwange naye kati kuva mu gundi mu bajjajja baffe abantu abaali basawo b'ekinansi owulira kati omuntu omusawo w'ekinansi wabeera era ayina okunywa omwenge wamwe ye Bunyankole Munkole nabo gye bali abasawo b'ekinnansi abafumu gundi demons babigula eno gundi mu Buganda era emandwa z'owaffe Mwankole zoogera Oluganda bazigula wano mu Buganda era nze zijjukira
waliwo nyina yangambye ensonga lwaki bagera ne babayita basawo baganda nti emmandwa zeeyo zoogera Luganda. Zoogera Luganda weziba zoogera tusanyusa okubalaba bajjajja balalalalala bajjajja bweza bwa mukasa Salongo baki abo si ba Buganda era be bali waffe era abantu bawaffe bajja eno ne bazigula era nzinzijukira batugamba mama wange oba yaloota ekirooto oba bakimugamba jjajja wange emmandwa ze yayina yazigula Buganda Masaka. Waliwo omusajja mwe mwatwala Lubale wa Baganda ffe twamutwala n'atubonyaabonya basigaze ebicupu engeri gye mwakolangayo bagendanga ne bapakasangayo kirabika naye jjajja wange kirabika tiyali oba yamuwonya ki oba yamuwonya kya kasitola ako nja kukajjukira banange kanerabiddemu naye kaali tuyambye jjajja wange nga bwe yafuna emmandwa Buganda n'azigula n'azitwala owaffe era zayogeranga mu Luganda we natwandikira okulira Oluganda nga nkyali muto ku myaka 8 meka nga mpulira Oluganda bangamba baba era baba nasimanyi kyekitegeeza nenkibuuza baba kitegeeza baba kale baba baba owaffe kiriyo balina abatwezi abatwezi owaffe mwankole waliyo abalangi abatwezi mu history ya East Africa ndowooza bamu basoma history bakisomamu mwankole waliyo abatwezi naye emmandwa zaava mweno mu Buganda abatwezi abalangi beeri ayogera nga bwe twogera n'ayogera n'akubuulira nga bwe awo ng'akola bw'ati ng'anyenya mutwe ng'akola ki ng'akubuulira buli kimu biki ebyebyo byekusamira ebyo whatever yabanga nabbi byanabbi kati be balina naye kati bamala okutegeera ne batambula ne bakola kino bayingizawo emmandwa ne naye ebyo olaba nga byali bitawaanya abantu bowaffe. Kati omwenge nga tuzeeyo ku mwenge omwenge nintegeera nti omwenge gwe gwasamiranga era kati n'omwenge gukyawasa abakazi gwe gubawasa era omuntu n'omutwala okugenda wuwe nga totutte kuleetisi z'omwenge edda bagutwalanga mugundi mu kita endeku nebagutwalanga mu ndeku naye kati batwala zikuleeti era omuntu bwayingirayingirawo ne zikuleeti omwenge era gwe gusigadde nga guwasa abakazi. Kati omwenge tulina weegwewalira nga si Katonda toyinza guvaamu nga si Katonda n'ogwerekera bwerekezi kubanga gwawasa maamawo bagusamiriramu. Kati olina okulwana nnyo okwefuba kwezuula nowejja mu mwenge n'oguvaamu n'omanya oti omwenge nguvuddemu. Yongerako awaako okubikkulirwako kakulu gwe gwawasa maama. Kati omwenge gwe gwawasa maama era babogera no mu bbaala babogera ate omwenge gukola kite gwata abaffe tegwabata si gwe gwata jjajja wange si gwe gwata gundi mwenge gwawasa maama wange nyina okugunywa biki ng'ebyo yembozi y'okuminula wota omunene era byogera omwenge gwawasa maama wange omwenge manya gwakola ki omwenge. Kati omwenge okuva owaffe kyombuuziza oti omwenge okuva edda mwali mugunywa wammwe ffe twagunywanga n'omwana nga yakava ku bbeere basobola okumuwa kutontona aginywako. Kati omwenge gwe twakuliramu mu ndagaano eyo endagaano y'omwenge okugyekutulamu omuzimu ogwo gwakirokolooko era oyo agamba ti munange omwenge nga tuguviikako nga muzibu gwakuvaako era abantu gubatawaanya akimanyi gumwonoonera ssente gumwonoonera obudde gumutidde ebintu gumwendesa gumukozesa byatasaanidde okukola naye anoonya nga bw'anaaguvaako solution tagiraba naye aba akimanyi mubi naye nga talina ngeri gyaguvaamu. ekibinga bwe kirwanyisa Galatians ekibinga bwe kirwanyisa omubiri kati alwanagana n'ekibi bambi ate nga talina maanyi gakirwanyisa gakiwangula naye mu kusaba n'okusiiba amazima ekintu ekyo kikyayina ddala olwoyo lw'omwenge nalufuluma
era n'omuntu n'obwaba agunywa mpulira nga seewulira bulungi mpulira yena nga ntamiddwa era n'omuntu bw'ayingira oba mmotoka nga wa nintuula naye mbanga bamba mfulumye nze ngende mfulume sijja kutambula naye naye nga oli akawoowo wawuliranga ng'osika dekende bwe mpulira akawoowo mpulira vomiting kati bwe mpulira omwenge sigwagalira ddala naye luli akawoowo ako nga mpulira bagiteeka mu fridge netuyanirira nga mpulira mwenge bannange Mukama Katonda eyansumulula namwe abasumulira abampuliriza asumulire omwenge naguvamu gwagenda bugenzi va mu byokuwangula ngundulwanyisa bandabye ekintu oba kiki gwanvaamu buvi mu bulamu bwange era kati nempulira omwenge nga ngutamiddwa mu bulamu bwange era nenguvaamu era awo natandikira bulungi bwe gwamala okunvaamu okuyitira mu kusaba kwa wano okusumululwa okukola awo we nawulira obulamu bwange nga buteredde butadde kati buli mu nteeko nentereera era Mukama amwebaza okundwanira entalo okuyitira mu kusaba kwa wano okuyigirizibwa kwa wano okutegeera kwa wano okuyitira mu basumba okuyitira mu musumba waffe Tom era mu kwegayirira intercessors ku Lwokubiri Tuesday nakyo kinkozeemu omulimu olwanzijukiza mekyawandiikibwa twagenze ng'ogenda kituwa kyewasoma kyabadde mu Galatiya Galatians 5:16 kyakunyweza mu bulokole kinywezeza ekyo kyawandiikirwa ekyo bwe nkisoma nentuuka mu 22 awo mpulira nga ngumye Galatiya 5:16 naye njogera nti mutambulirenga mu mwoyo amazima kale temutuukirizenga kwegomba kwa mubiri ogwe kubanga omubiri gwegomba nga guwakana n'omwoyo n'omwoyo nga guwakana n'omubiri kubanga ebyo byolekanye mulemenga okukola ebyo bye mwagala naye bwe mulungamizibwa omwoyo nga temufugibwa mateeka ga mubiri naye ebikolwa eby'omubiri muwulire mukwana ebikolwa ebyo eby'omubiri ebibalwanyisa mulimu obwenzi ekyo empitambi ekyo obukaba ebwo okusinza ebifaananyi ebyo okuloga ebyo obulabe ebyo okuyomba obujja obusungu empaka okweyawula okwesalamu ettima obutamiivu kyekyo kyembadde awaawo bwe natuuka bw'oba oli mu batamiivu owulira nga bwe bakugamba bakubuuza Yesu bw'aba nga tiyali ayagala omwenge yakiyagukola ate ekyokubiri waliwo wagamba ngutuukirizibwa kunywa omwenge olwo muli ku miniro wooto omunene awo bakubuuza waliwo wagamba ngutuukirizibwa kunywa omwenge ate simanyi lwaki enjiri ekwata nnyo akati mu bbaala anti bw'obalumba kati baagala kusika nabo bakusika bakutwale mu mwenge bakuzeeyo mu njiri yaabwe kati bakulaga nga omwenge tugwina buzibu kubanga laba onywedde omwenge tumusinga byalina ebyobugaga byalina tomusinga anywedde omwenge amagezi galina tomusinga anywedde omwenge n'ebitabo byasomye tobisomye anywedde omwenge ebitiibwa byalina tobiyina kati alonya naye nga bwabitambulira era gunywa omwenge naye nga tali mu Katonda takikkiriza wadde ogunywa wadde olina ebitiibwa biki buli kimu kyonna okiyina n'amagezi ogayina naye sikyabwa Katonda ate ekyewuunyisa mu ngeri ebyo nti byebintu ebikutwala mu geyeena agambye n'ebinyumu mubeerayo mugenda ne banywa omwenge batandika okuteekamu endongo ako nga nkuyimirizaawo waliwo olwentuuka wano ku kyakye ne bakuba endongo nenzena nentuuyana owulira mu bitiibwa byo bwe mbanye neekooti ng'eno gye ndina nenzijjamu n'ogisiba mu kiwato nengisiba mu kiwato nenzina nentuuyana nenzijukira luli naziniranga setaani mu mwenge twayingiranga ebbaala nalina mukwano gwange
twayingiranga ebbaala ne tuzina ntunywa omwenge nibwokya enyama ne tulya ntuzina ne tuzina akawungeezi saawa nga 2 saawa 5 saawa 6 saawa 7 saawa 8 nga tuzina tewali byakuumuzamu musumbato omuwala olwatugamba ti nali nyingira mu siriki ningamba nenzina nenkowa nga tewalimu na butebe tewalimu na wakutuula nenzina ningamba labaawo gwe yazina byadda naye nzina yazina nga bukyali bakyazina za gramphone zinaye ffe twazina disco bagiteekangamu nga tewali na katebe endengo ya firiga eno efuuse kazaala za mukombooti ze bazinanga kati ffe tuzina obugere nibwewanika ntuzina ogwa ne wansi netutuyana n'owulira ng'ozinye amazima bwe bakubuuza ku makya kiki ky'obadde ozinira toyinza kunyonyola ebirungi ebikirimu osavinga sitaani ogenda okuzuukukanga buli akagumba konna kakuluma omenyese amenyese owulira ekooti gy'obadde nayo empale gy'obadde nayo nga weena okyafuwadde amazima aliwo alaba ekifaananyi ky'omwami we kati agenda okoma weewaka nkugambye abakyala bakkiriza embeera bakkiriza embeera n'aguma munange kangume nkuza abaana yengombo yawaka yeri waka kangume nkuze ki nkuza abaana bange atunulira okulekera abaana be nikibamusomera nagamba zijja kufa ku baana bange kangume era byebizimba amaka agasinga obungi kankuza abaana bange obiwulira naye nga essanyu lyawaka omwami n'omukyala tiririiwo tebakulimbanga tiririiwo atudde kukuza abaana kankuza abaana bange bwatunulira abaana be n'agamba wayi sijja kulekawo baana bange kati ebyo byebiri waka kati bwe mba ndi wano omukyaki nenzijukira okuzina bwe nazinanga ate waliwo omusajja omulala yagenda waliwo kabaka ekintu ekyo kyansumululanga nnyo nakijjukiranga ekintu ekyo kyansumululanga nnyo bwe nakijjukiranga bwe mba nga nsijjukira kinsumululanga nnyo mu kuzina mu kwebaza mu kusinza Katonda kinyongerako amaanyi waliwo kabaka n'asuula empeta ye bwe yamala ogisuula yagenda ku kyalo yali mpeta ya bbeeyi y'amaanyi nnyo ya kyabuguzi ky'amaanyi bwe yamala ogisuula kati omwavu n'agironda owulira omwavu yamala okugironda empeta eyo kati kabaka n'ateekako ekiranga n'agamba n'alonda empeta yange nja kumuwa ebyobugaga by'amaanyi n'asuubiza ebyobugaga eby'amaanyi n'asuubiza emirimu egy'amaanyi n'asuubiza nja kumukolera buli kimu kyayagala kubanga yalimu obuguzi bungi kati ekiseera kimu omusajja bwe yamala ogironda ye n'asirika olukungaano nolugwa kabaka n'agenda waka bwe yagenda waka n'addayo mu lubiri lwe bwe yatuuka mu lubiri kati omusajja oyo n'agamba kantwale empeta ya kabaka ngimutwalire kati we yali agitwala n'asanga ku lubiri abali b'enguzi owulira yali awadde ebitundu 10 ako kasitole yali awadde ebitundu 10 ku 10 kabaka oyo n'agamba nandeetera empeta yange nja kumuwa ebitundu 10 kati bali bwe bamugamba bwe yatuuka ku geeti esooka waliwo geeti 4 owulira musumba bwe yatuuka ku geeti esooka n'ayingira ku geeti yasooka n'omugamba ojja kutuwako 20 n'agamba tiwali buzibu ne bamusayiningisa endagaano n'ayingira ku geeti ey'okubiri n'amugamba n'asirika n'amugamba ogifunye empeta n'abagamba ngifunye empeta kabaka ogenda kukimayo ki mbamulaba obuwale bwe yali ayambadde bamulaba obusatu bwe yali ayambadde Katonda nga bw'ayagala abaavu omusajja nga bw'afaanana nga bwe bakugamba okugenda owa pulezidenti olina okwambala obulungi olina okulabika obulungi naye omusajja ye yagenda n'obuwale bwe yali ayambadde nga bwe yali afaanana bubi nnyo kati bwe yayingira geeti eyo nebekanga bagamba ati onazze kukola ki abanga bafaanana bati bali bamukkiriza okuyitawo
n'abagamba banange nzeze ng'ogenda kukola ki tunaakamalayo kasitoola akabiri kaffe nga kadduse katonotono nnyo kankanguye kati mubulango tunaakakomerawo budde budduse naye mu byonna twagala kwebaza Katonda oyo kabaka naye akusoomooza n'ozinira Katonda nyina okumuzinira kubanga kantu ako kansomooza nnyo ate yawangulirawo ebintu by'amaanyi mu kuzina ne kabaka Dawudi nno kyamubaako yazina mbu enkutu ne zigwa mukyala we najja n'alaba nga amuswazizza naye Katonda n'amukolimira era teyakwata ku kintu Mikka teyakwata ku mwana lwakuba nti ono yazina n'enkutu neekola etya neegwa bannange twebaza Katonda abadde atuuse kuzina baazinanga mu mwenge ne bazina ne badda ne mukati wali eri ngenda kubanga nkoma mu kaddakiika katono naye mu byonna tuli mu buwanguzi muwanguzi abadde mu budde bwe tuli mu buwanguzi mu linnya lya Mukama waffe Yesu katukomewo tovaawo amen. Owuliriza 98 katonnyeza 7 emmere y'omwoyo gwo.